bulijjo nsooka kuba nti bwe mala kubabuuzaako n'ensooka ngenda ku kalowoozo ka leero nga mmaze kalowoozo ka leero then njagenda ku kigulalogi ndyoke ngende ku information entuufu eyandeese naye bifo nga sinagenda kalowoozo ka leero njala mutagira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekibiina kya National Platform njalawe ku vidiyo eno njagala bamebe ba parliament mwenna abakiikirira ekibiina kya National Platform mu parliament njala mbere ku vidiyo eno njagala mwenna ba foot soldiers mwenna nga omanyi nti nazirwanako mu ntalo ez'okuba nti munoonyeza akalu okumala lwatwatandika struggle eno namwe mbagala ku vidiyo eno abasigadde bonna bajja kwereta wasanya kalo Charles Peter Mayiga kwagala ku vidiyo eno nga bulijjo saagala obukeko saagala saategede mba kwagala ku vidiyo eno mpozi n'abala gye tunagenda ba gye tunatugendera abala bajja kwegattako mpolampola nga bulijjo era njala tandika n'olwaliro n'akantu kano nga bulijjo okusookera ddala njala kubaza bannayuganda mwena buli mugyosinzira okulabira akatambi kano nti nalina okujja nginaku z'omwezi 4 okujja babuuzaako kubanga lwegweze omwaka ddu bugule bukyanga enjega entukako yatuuka nginaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana omwaka 2021 essaawa zaali 2:45 ez'akawungeezi era ne ku olwo bwe zaali njega yonna mwagimanya bulungi biki ebyaliwo okujjako okubebaza nti kati guweza omwaka mulamba bukyanga enjege yeegwawo nti mwe bali balindira kubeera mu kaseera konna era buli muntu yenna yakuba omulango ogutakungula okuba nti wateekayo eddoboozi wa postinga wa sharing okuba nti engeri yonna ebeerawo okuba nti eddoboozi lyatuuka gye lirina okutuuka nemba nga nsobola okuba nti nkyasobola okudda nembaweereza so no balamusizaako mwenna mwe balinyo mubalira ddala buli omu eyalina kye yakola mwe balinyo balira ddala kubanga nti buli muntu asana afune emirembe gira buli muntu asana afune okuba nti atambula nga akola bukyalina okukola so mbebaziza nnyo mwenna buli muntu kyalina kye yakola nti mubalinyo mubalira ddala timujjanga okwo guweza omwaka bweddu guyisemu n'ennaku nga 2 kubanga olwali ennaku z'omwezi 6 ate enjega yagwamu ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omunaana omwaka guli oguwedde so nno bwe guweza omwaka mulamba bweddu ngera mbaga nti nze ebigawo byange sibiryamu era nasobola okukomawo okujja okulanga mbaweereza omuntu omulala yina yandigudde mwaka naga nti abyantukako sigenda kuddamu kwogera nagamba no nina okuddamu okujja okubaweereza ku intaneti newankubadde ebyogera bingi ne ebyo tebinjigula ttamu olw'ensonga nti abavugizi balibeerawo ate bajja kubeerawo tosobola kugana muntu kwogera abantu baliwo okwogera so ate nga tumeffe gye tusobeko wakanti okwogera mulimu yensonga lwaki abantu bali makale bakola ki ne boogera so nno bwembanga maze okubebaza mwenna mu ngeri yonna buli mugye nsinzidde njala obebaza nnyo mubali nnyo mubali ddala mukama abadize buli omu yajja we yakola na buli kimu kye yakola mubali nnyo mubali ddala alright njala gagenda kalowoozo ka leero akalowoozo ka leero kagenda tambula bwe kati gwe munnayuganda yenna wooli oba oli waka ewaffe mu Uganda oba oli ku kyeyo wonna wooli njagala nnyo obeere weegendereze embeera ze z'obuntu Katonda bwe yali atutonda buli muntu yamutonda n'obusobozi bwe naye abantu abasinga obungi tutula ku busobozi bwaffe nga tetumanyi busobozi ki bwe tulina mu bulamu bwaffe njala kugamba olwaliro tebanga muntu yenna akulinnyako ku nfeete n'akusiimulizaako ettoomi ng'agezaako kussa wansi buli muntu yenna Katonda yakuwa omukisa ku nsi kuno era buli mwana atambula n'omukisa gwe n'ebiseera ebisinga tetuzuula mikisa gyaffe era ne tulwawo kubanga twezuula kye tuli mu kino otegeeza ki mu kino njala kutegeeza mu kalowoozo ka leero nti nga tonneekubagiza mbeera mw'olimu omukulembeze atugamba nti situka otambule naawe nga tonneekubagiza situka weezuule gwani ebiseera ebisinga abantu baliwo nnyo okwezuula era nze njagala nnyo okubaza obulamu bwange nti abantu bangi banjigiddeko okuvayo okwogera ensonga okuzilambula n'okuzitegeeza abantu n'okuba nti bebeeramu ng'abantu ba bulijjo kyempita okwezuula kati gwe nga tebannakusiiga ttoomi sooka weezuule gwani kubanga buli muntu ayina Katonda kyemuteekamu ekitone oba ekintu kyemuteekamu kyasobola okuweereza mu nsi muno weezuule gwani vaamu obunafu weetegeerere tebakutegeerera ate jjukira nti buli kintu kyokola kubako omuntu agenda okukyalenjenga mu bulamu bwo nga yalooza nti kyokola si kyekituufu kanjala kugamba ekimu nti omuntu ne bwanaakogerera nga gwe weezudde omaze okwezuula ojja kubaako ekituufu kikyotuusaako mu bulamu bwo dhani okubanga weetuddeko buli muntu oyagala akulowooleze nno weerowooleze weezuule ng'obudde bukyali abantu bangi mulina skills oba mulina obusobozi okukola ebintu by'enjawulo naye mulinamu kali ak'okwetirira ng'otya okwezuula so nga ate okwezuula kuno kutuyamba okuba tugenda ku ddala erimu oba eddala so buli muntu yenna ali esooka weezuule obusobozi bwe buli luddawa kola ekyo ky'osobola kukola ekintu ekikuli ewala kiveeko kola ekyo ekikuli okumpi kubanga olina okwezuula obusobozi bwo buli muntu alina obusobozi bwe buli muntu obusobozi bwe bulina bukoma so omuntu ne bwanaakufuuyira emmindi ya mito 7 nga gwe obusobozi bwe omaze okwezuula talina waagenda kuzza omuntu ne bwanaakusika egitogi ng'omaze okuzuula obusobozi bwe talina waagenda kuzza kubanga mu nsi muno
tuyina kuyita mbuyisi nenga tuyita mayengo mangi nnyo eri abantu abo abamu abatufuukira ekizibu mu bulamu waffe nga tumaze okwezuula. So omala okwezuula ne weezuulira dda nti nze kino kyensobola kikole okituuse ku mutindo gwe kirina okubeerako ensi ejja kwewoonya nti omuvubuka ono yeezuula. Njagala okubaawo ekyokulabirako. Abayimbi bangi bagenda okwezuula nti bamanyi okuyimba ng'obudde bugenze. Abantu bangi bagenda okwezuula mu bitone byange obudde bugenze. So nga ate okwezuula kyangu nnyo kasita obanga oli muntu otegera bulungi nnyo ngero embeera bw'etambula ey'obulamu kuba Katonda buli omwamu obusobozi bw'asobola okukola. Weezuule kikyosobola okukola, kikyotasobola okireke okole ekyo ky'osobola. Kubanga ensi gye tuyitamu erimu obuseerezi, erimu ensibisiriko, erimu obusozi wepo, erimu n'omuseetwe. Kati ebintu bino byonna mu bulamu olina obiyitamu nga weezuula. Wonna w'osanga obuzibu tolowooza nti ekyo kizibu, nedda kiba kikuyigiriza nakugumya w'olina okuba nti osinziira weyongereyo ku ddaala eddala. Togezanga n'ofuna ekizibu nolowooza nti okomye. Waliwo ekiba kikugamba nedda wano sipiidi ogenze nnene nnyo, sooka oyimiremu katono osooka omanye oli mugumu ba toli mugumu. Yensonga lwaki nti ne bw'obanga onyenyeza omuyembe kubeerako emiyembe nga gyo teginnatuuka kwengera ne gisigala ku muti nga gyekutte. Eyo giba gyengedde nga gituuse okunyenyezebwa ne giyiika gigwa wansi. Kyenkugamba nti wabanga ofunye ekizibu mu bulamu, please gezaako okwekumaakuma ogambe nti kati ekizibu kyenfunye mu kwezuula ngenda kigumira era ngende nsobole okwezuula. So nno akabadde akalowoozo kaaliro kati ngenze ku Kigula Luggi kyaliro bulungi nnyo. Era nga gye natumirako mwenna abanyumirwa akanyumiro kano ak'Ekigula Luggi kansubire nti buli bulungi. Mujje balako gye mutuusaako engalo nga bulijjo. Akanyumiro kano ak'Ekigula Luggi tekagenda kwawukana nnyo n'akalowoozo kaaliro. Tulina olugero olugamba nti ow'ebbango bw'otamuwemukira tewebaka oba tewebikka. Atamanyi wa bbango olwo lugero ow'ebbango ye muntu alina ebbango mu kifuba wano oba emabega wano mu mugongo. Ebiseera ebisinga bwe tuba twebisse nga muli mu buliri abantu amu balina ennebaka nga yaabwe yanjawulo nti ayinza okubaka ne yeezinga mu kikunta yenna gwe n'akuleka empewo ne kumunta notasobola kufuna bbugu mu kwebikka bulungi. Kati abantu ekikulu ekyo mu bulamu babeerawo kutuva olugero lwoluga nti ow'ebbango bw'otamuwemukira tewebaka. Naye mu nsonga eyo osooka nga ne weetegereza ono w'ebbanga akuggyeko ekikunta embeera ze yeeyisa atya. Kyetugamba nti ow'ebbango bw'otamuwemukira tewebaka. Ebiseera ebisinga abantu agenda n'akuggulako olutalo naye ng'ayagala omuddize, ne mu prosesi y'omuddiza bifo nga tonnamuddiza sooka omanye omuntu gwe nnwana naye anziguddeko olutalo. Ekigendererwa kye mu lutalo kino kikyanjagaza. Mu nsi mulimu ebika by'abantu bibiri. Ekika ekisooka omuntu oyinza okubeera awo mu nsi ng'omuntu tomulinaako wadde akantu akatono nnyo kwali omukozi naye nga ye natural takwagala. Nga takwagala gwe ng'omuntu nga tayagala kukulabako ne existence. Newabeera omuntu ng'akwagala nga tolina kiwamuwa, tolina kiwamukolera naye nga akwagala ng'omuntu. Kati abantu ababiri banjawulo. Kati bw'osanga omuntu nga takwagala nga talina reasons to why takwagala nga yakukyawa nga ne bw'oyise wantu awulira wawunya oyo gwe tuyita ebbango gwo bw'otamuwekukira tokola ki tewebikka. Kanjala kugamba ebiseera bisinga abantu ababeera batemu. Kati omuntu yenna ng'akukyaye oba nga takwagala naye nga tomukola nga kintu wadde n'ekimu, abo ebiseera bisinga babeera batemu. Abantu ebiseera bisinga baloga, batta, basiraanya, asobola okukola ekintu kijja kutegeera. Naye mu community gye tutambulira ddala ffe mu Uganda abantu abo bangi nnyo. Mu diaspora gye bali, eka gye tusibuka gye bali, na buli wamu we bali. Kati gwe abantu bano b'omusiŋŋaanye mu Kigula Luggi kyaliro ng'otegedde nti webbango bw'otamuwemukira tewebaka, ogenda mu manejinga otiba ogenda mukwata otya. Ebiseera ebisinga tulina enkola bbiri. Enkola esooka eri bw'eti. Tugamba nti bw'ogende bulyambwa naawe oli embwa, naye tulina abantu abalina ebirwadde by'enjawulo. Omuntu ng'alina allergy nga tasobola kulya ennyama. Osooka ne weetegereza ki ky'ogendamu. Njala kutegeeza ng'omuntu yenna ali eyo ng'olina omuntu nga ye takwagala omuwunyira zizi naye nga tolina kiwamukola. Maama, taata, senga, kojja, muganda, mukwano gwe nkusaba ekintu kimu. Osookanga n'okkakkana wansi ne weebuuza omuntu ono avudde ki obutanjagala. Bw'omanya nti avudde ku kino obutanjagala osobola okuba nti osobola okuzuula lwaki takwagala. Bw'oba maze okkizuula then gwe kennyini weekube mu mutima ogambe nti siri muntu wa ntalo, kubanga tuga nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka.
mu kino tutegeeza nti bwe tuba tukuma ebyoto oba tukuma amasiga bw'oteekamu enku nga zenkanankana size tezigenda kukwata muliro eva tusoosaayo obuko obutono ebikoola wepo ze tuyite enkwaso ez'omuliro kwe kutandikira omuliro ogenda okukwata zino enku kati gwe mu biseera bisinga nti omuntu bw'akuleetako effuutirizi kakkana wansi gwe mulowooze senti yasinga okutegeera naye ng'okimanyi tategeera weewuguzi otambule kubanga ebiseera bisinga nti mu katuubagiro kano k'obeeramu oba kembeeramu abantu ababiri ng'oli takwagala takwagaliza asobola okutuusaako obulabe mujjukire mu nsi mulimu abantu nga balina emitima gya nsolo mulimu abantu nga balina emitima gy'abantu n'emitima egy'obwakatonda kati abantu ebika ebisatu bw'osanga nga koona alina omutima ogw'ensolo ajja kukola ekintu ky'otalifa teweerabidde naye nga ekintu kyakkola omubuuza lwaki onkola ekintu kino nga talina nsonga lwaki akikola ebintu bino biri mba step mother ebintu bino biri ku mirimu ebintu bino biri mu masomero ebintu bino biri mu magye ebintu bino biri mu poliisi biri buli wamu mu community nti omuntu ayinza okubeerawo nga takwagala naye ng'omubuuza lwaki takwagala nga talina nsonga bw'osanga ng'omuntu bw'atyo n'oba oguze poloti nga neighbour yeeyisa bw'atyo nkusaboddemu ogitunde ogenda onoonya ekibanja ewala okwewala entalo kubanga abo nkiddamu abantu ekika ekyo kabugo kakadde tekagwa mu buloolo enkoko ne bw'eneesala mu luggya lwe nga yiyo kuyinza okuvaako obulwadde obuyinza okutwala oba kuyinza okuvaako omutawaana oguyinza okusaanyawo amakaago ng'aga nti ate enkoko yaleese eddagala mu maka gange watandise okundooga kati ebiseera bisinga weewalanga nnyo ebizibu nga tonnabituukamu omuzungu agamba nti prevention is better than cure weewalanga nnyo ebizibu nga tonnabituukamu kubanga tusanga challenges nyingi mu bulamu olw'abantu be tuwangaala nabo mujjukire ensi gye tuyitamu mulimu abantu bangi nnyo nga ye kye yakula ky'amanyi nti okuwalana gwe mulimu gwe okuloga gwe mulimu gwe abantu ekika kino asobola n'otutunda empale y'omunda agenda akuloge nga talina kyamisana omuntu ekika ekyo ne bw'akwata bukwasi muddu n'agufujjako eddusu n'agulaamiriza ng'agenda kukuloga era akuloga ne kikwata betuyita abakalogo kalenzi kati bwoba tegedde mu kigwaro gikyaliro nti webba nga otamuwamukira obeera ne options bbiri eyinza okusirika oba okubinyuka mu nsuwa ne weetegula ekibabu n'oviira abantu ng'abo olw'ensonga nti tojja kumala ntalo entalo ezimu abantu nga bo babayita bannantalo ne bassentalo nga ye omulimu gwe awulira nti bwaba talina kujjawo ye omulimu gwe nga talina kutuusaako kizibu tasobola kuweera kati abantu ekikula ng'ekyo bwategedde nti mu nsi mwe bali tutambula nabo bonna mutegedde tujja kuba tutambula bulungi nnyo kyekibadde ekigulalo gikyaleero buli muntu gy'oli njagala osalemu akantu ako kasindikire buli muntu gw'oyagala okutegeera ye yaani ate era omanye engeri gy'ogenda omuhandolingamu oba engeri gy'ogenda otambuzamu ensonga zo otherwise buli muntu alina embeera ze ez'obuntu ate buli muntu alina entegeera ye mukama 13 mpeera mu kigulalo gikyaleero ndooza mukiwulidde bulungi nnyo era nkifundikidde njagala genda ku information eyaleero njala tandika n'embooza eno buli munnayuganda yena gy'oli mu nsi yonna njagala musooke mmanyi kye bayita ebyobufuzi era njagala bannayuganda mwenna buli gy'oli oba owagira National Labourers Movement oba owagira National Unity Platform oba owagira Democratic Party oba owagira SRFDC njagala tusooke tuteeke eggwanga Uganda mu maaso okusinga okuteeka ebigendera byaffe n'okutunaaza obwongo nina ennyiike ya njawulo nina ennyiike y'amaanyi nnyo eri eggwanga lyaffe Uganda Katonda lyetukwasa ne bajjajjaffe ne balitukoza okuba nti weeriri olw'okuba nti ebyobufuzi ffe bye tumanyi bya kalogo kalenzi kuwamba kutta na kutemula so nga ate amawanga agamu awo gaavaawo njagala kutumira bannayuganda mwenna abaliyo nga mulowooza nti ebyobufuzi bya lutalo era nga batta omuntu okuba mulisa ebyobufuzi gwe kikunyumira nnyo mu mutima n'otamanya nti gwe ayogera ekigambo ekyo okera mu Keleziya omuzikiti kusaala n'ekityoba otutte mu kkanisa oba mu Keleziya okusaala ng'okkiririza nti ebyobufuzi byakutta njala kuwa ekyokulabirako n'omwanya eggwanga erya Kenya nga liri ebyobufuzi eby'ekintu ekikulu nti mukulu Raila Odinga agenda kazindawo n'ayogera n'amaliriza ebintu bye nga teryamukubya ejjinja teryamuvumya oli Ruto naye ajja n'ayogera ebigambo bye n'agenda nga tewali gwe bakubye poliisi neekuma abantu ne bagenda Kenya yensi gy'otawulirako nti erina barefugee okuggyako oli omwami omu oba gwe bamuyita Miguna naye nga Miguna ekyamuzisa yali amaze okufuna obutuuze bwa Canada kati ng'ensonga za Kenya alina kuzidda bbali y'ensonga lwaki bamuzaayo addeyo ewaabwe mu Canada naye nga Kenya si yensi gye baga nti erina barefugee oba political refugees nga mu Uganda
mu Uganda okuva ebyobufuzi byatandikawo bannayuganda batandika okudduka ensi yaabwe ne bagenda emitala w'amayanja era ennamba esinga obungi abannayuganda bali mu diaspora badduka byabufuzi okuva mu 1962 n'okutuuka olwe lwakyadduka naye nga weebuuza ekituddusa kiki mu nsi yaffe olw'ebyobufuzi olw'ensonga tukimanyi nti emmundu yeefuga emmundu tekolanko byabufuzi emundu kikolwa kya kukuuma mirembe okwetangira abatamanya ngamba abasobola okuva mu nsenda okujja okutuusa ku bannansi obulabe nemmwe mukozesa emundu okukozesa amakomera n'okutta abantu olw'ebyobufuzi bye boogera kiba kitegeeza tukyalina omulimu munene nnyo okuba tugenda tandika okuba nti tuteeka eggwanga lyaffe mu nsonga we lizirina okubeera nina n'empulira abasajja bakulu oba bali mu diaspora oba bali luddawa nga endowooza yaabwe bagamba nti amagezi baga nti bukadde magezi naye nga n'embuto wali ogalina bw'oba tewalina amagezi mbuto kitegeeza n'embukulu ojja kuba tolina magezi mpulira abasajja bakulu abatambuza ebyobufuzi ebitategerekera okuba nti bamuwadde akawogo n'alema okutunira eggwanga levo gye liriko naye nga omusajja mukulu alina n'envi naye ng'atali mu diaspora atambuza ebiga bitaliko mitwe n'amagulu ne weebuuza onaategeera lunaku ki ekizibu kye twatuuka mu nsi mu Uganda twali tulowooza nti bano abeera ku TV ku radio aboogera ebyobufuzi babimanyi byokka naye tugenze okizuula nga bano bonna baali mu kazanyo keekamu kakubuzabuza bannayuganda tebasobola babulya bintu bituufu koffe katuveeyo twekwatire mu nsonga zino tumale ozitegeeza abantu bazitegere bulungi wetwogerera essaawa zino buli muntu atandise okulaba bannabyabufuzi abatuufu bali nze ngenda kufundikira akanyomero kono ngamba gati buli munnayuganda yenna w'oli tegeera nti ebyobufuzi si musango ebyobufuzi si kutta ebyobufuzi osobola okwogera ekigambo kyonna kyoyagala n'otambula n'ogera nga tebyakubye ku mukono nga bwe kiri mu Kenya nze Kenya ensi ennuma nnyo okuba nti batuuse ku kiraasi ey'okuba nti boogera ebyobufuzi nga tolidde nti gundi bamukubye essasi gundi yafudde gundi bamuwambye ng'okwaffe maama ensi part of Africa yafuuka ekizibu nakino kanti bagambe nga nfundikira akanyomero kano bwe tunaaba tetukyusiza byabufuzi bijja mu mmundu na mu yunifoomu y'amagye bannayuganda tukyalina obuzibu amaanyi nnyo n'okukyusa embeera zaffe ez'ensi n'okukyusa embeera zaffe ez'obuntu tulina okuddayo ku grassroot okutegeeza bannayuganda ki kye twagala olw'ensonga abasajja abawamba eggwanga lyaffe si bannayuganda bo baayagala kufuga ggwanga ddefiirako nga ntandika vidiyo eyaleero mwenna bannabyabufuzi abali kuno njagala nsooke nzanye akatambi kano mukawule bulungi nnyo gwe ng'oli eyo omanyi oli munnabyabufuzi era ng'oli munnayuganda oyagala kutegeera missoni y'abana abasajja gye mutaategeera ono Yoseeri yayogera ebigambo bino gye bwavaako buli omu njagala owuliza ebigambo bino omusajja byayogera muwulira bulungi nnyo I hope everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. I think it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. This revolution is irreversible. You cannot reverse it. And I hope everybody would now settle down and forget about alternative arrangements for Uganda. There will be no alternative arrangements for Uganda for a long time to come. I think it would save a lot of effort if people could settle down and work with the national resistance movement and we build the country. If you have got illusions in your head, that's your own business. This revolution is irreversible. You cannot reverse it. All right. Omukulu ono akatambi kano kava mu tterekero lya PPU gye baakakawakakanuludde kali ng'ennaku z'omwezi 26 January 1988 omwami ono yayogera ebigambo bino kankabadde mu bufunze mu Uganda yagamba nti ekisinde kye yagiramu ekyokukyusa obuyinza kyeyise revolution tekigenda kukyuka ate tekigenda kuvaawo wenna ayina ebirowoozo mu mutwe nti olina ekirowoozo ekitwala obuyinza oba okukyusa obuyinza obujja ku national robbers movement
kijemu kubanga bo bajja kubeera webbanga ddene nnyo kati gwayina ebirowoozo ebyo kola ekintu kimu beegatteko other botabegattako bo tebalina kirowoozo ekyo nti waliwo asobola obwajjawo bwate bwagamba bwowulira ebigambo bino bikutwala luddawa gwenga bonnansi era bikuuza luddawa kitegeeza nti olina okukyusa mentalite y'omanye nti bano abasajja bajja n'ekigendera kyabwe nkuddiramu eno video baagikolanga ennaku z'omwezi 26 January 1888 yagamba nti gwayina ebirowoozo ebikyusa oba byagala kulowooza mbu ogenda kufuga eggwanga oba okutwala obuyinza revolution yaabwe tesobola kukkiriza kintu kino kubanga just beegatteko bwegasi tekisoboka kubanga bo bakimanyi nti ekizibu kyabwe mentalite yaabwe bayina emmundu ate bajja kukozesa any method okulaba nti bafuna obuyinza n'okusigala mu buyinza kyekigenda mu maaso kati wano video wetandikidde video nga tenatandika eyo kansooke male okukola ku kyetuyita okulongoosa empewo katono nnyo ndyoke ngende ku kyandeese olunaku lwenkya nyinza obutalabikako mu bimuli mulange emmengo lw'ensonga nti lunaku lwa sanda twayinze ate nga muganda gepate nkyajja kujja yadde alina okukola olwaleero ate nze nalina okukola jjo olwekuba nti president yalinayo online show nesobola kujja so sijja kujja ku sande muganda gepato ayajja okujja enkya ne kansooke empisewo ensonga zino ezimu ezandibadde ku lunaku olwenkya ensonga esooka waliwo information etambula ku social media nti omutanda bamututte ali mu mbeera mbi era yaddusiddwa mawanga g'amagulumira okufuna obujjanjabi njala bategeeza nti information etambula ku mitimbagano nfu omutanda gyali bulungi nnyo mu kisu kyateredde newankubadde nti embeera ye si eryawo nga bulijjo omutumanyi twagala muntu nga mulamu gyali mu Uganda bulungi ateredde lwakuba nti era yeetaaga obujjanja nga bulijjo so information yafulumye eyo nti kabaka bamufulumizaamu no gyali bulungi nnyo atudde bulungi nnyo lwakuba nti era yeetaaga obujjanjabi so nno nga nvudde ku nsonga eyo ensonga ey'okubiri omusango gw'omuwalabe gwatambudde ku social media ku ndagaano ezaali mu mataka ag'enjawulo ebintu bino nze mbagamba bbanga ddene nnyo naye nga mwesulirayo gwa naggamba nze mbagamba ekintu kino naye nga mwesulira bye naggamba nga mbategeeza nti mu ndagaano ezaakolebwa ezimu ez'okutwala amataka ga Buganda n'ebika bya Buganda byakolebwa n'ekikusike nti endagaano zimu ezimu tezaategerekeka naye zijja kuvayo mpolampola bazzukulu ba Namwama ab'ekkobe mwafuna ensowole eri mu musango ogw'ensala eyayise ku social media gye mwalabyeko ng'era erimu amavuunya ag'omukulu Kiwalabe Male okutwala ettaka lyammwe ery'ekika era nga bwe nabagamba n'ebika bingi bigenda ku Facebook obuzibu bumu njagala buli kika kya Buganda kyonna kitandika okukebera mu bitavu byakyo bikebere empapula ezikwatagana ku mataka gaazo olw'ensonga nti engeri nnene ebintu bingi nnyo ebitambula nga temumanyi nti ensowole ezaateekebwa mu bika byammwe zitandise okunoonya obuvuna obudde bw'empapula ezikwatagana ku mataka gye musibuka okuba nti amataka gano gatundibwa era gatwalibwa abatanyimanya ngamba mu ngeri yonna awo nno nga nvuddewo ngenda ku nsonga endala nga bwe nabagamba nti mwe abatamanyi Yoseri tibahabula otabasira mutano wakale kyensi yaleeta muzezere ensanga bisibwakula bintu bye bwepo n'abantu bateeka mu sekita z'abayagala oba mu bifo bye bayagala akoleremu ebintu bye njala bategeeza abasajja bano batandika dda enteekateeka yaabwe bagitandika dda kansooke mbaddireyokko wano abasajja bano batandika enteekateeka yaabwe bagitandika mu 1969 bwe batandika enteekateeka yaabwe bino byonna bye bazze bakola bajja banoza mbunozi na kwongera kuteekawo bintu bye baali baagala kitya eno message njagala egende mwenna abantu abali ku social media mutandika okwawula ebintu bino abantu bangi bajja ku social media oluvannyuma lwanze kamwa kwogera okujja okwogera ku nsonga za Buganda abantu bangi bavudde batandise okwogera ensonga za Buganda abazimanyi abatazimanyi abazitankana abaziyuza abaziwanvuya abazimpawaza n'abazinyeka mu ttaka naye nga buli omu olina okukozesa omuntu ogwo kusooka oli omuntu oyo naayogera ki njala bajjukiza nti Ssaabasajja Kabaka Roland Mwenda Mutebi owookubiri bw'abanga atikkibwa bwe yalinga atikkibwa yatikkibwa ne muganda we gwe tuyita Kateebe akwasaganya ensonga z'emyoyo egitali gy'abantu balamu Kateebe ono bwe baba bamutikkira ne Ssaabasajja Kabaka bamukuutira okuba nti agenda kukuuma ebyama bya muganda we gwe baba bamutikkidde naye Ssaabasajja Kabaka akulembera abantu abalamu naye bw'olaba Kateebe ali ku social media oba Kateebe ali ku social media nga bajja bwogera ebintu byonna nga bwe biri nga takugambye nti yali asabyeko nga takugambye nti yali asinkanyeko Ssaabasajja Kabaka takugambye nti yali ayogeddeko ne Ssaabasajja Kabaka n'amugamba ensonga ABCD n'agigaana
Museveni bwato wakola afuna omuntu najja namutuuze wantu namuwa ensimbi nasobola okusiiga ettaka ekintu kyonna nakisiiga nakimeta nakisula wali teri muntu gwe bayita Kateebe eyatuuzibwa n'abuulirirwa kuntu kumutikkira gwe bamutikkirako n'omutanda ng'asobola okuva ku social media najja n'ayogera ebigambo ebyo bw'abanga mutuufu kitegeeza aliko ekikyamu bw'aba taliko kikyamu then kitegeeza Museveni ali mu nsonga zino nkiddamu ng'omusawo yenna omuzungu oba omusawo yenna ow'ekinnansi ne katuge musawo muzungu bw'abuulirirwa nti embeera z'omuntu n'ebifa ku mulwadde we yenna tateekeddwa byogera butyo ne Kateebe tateekeddwa kwogera ku nsonga zonna zikwata ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mu bintu byonna eby'empewo. Ndabye abantu bangi bazze boogera ebigambo bingi nnyo ku Ssaabasajja Kabaka naye ebigambo bino njagala tubyetegereze nnyo. Ensonga enkusifu mu nsonga za Ssaabasajja Kabaka temuliimu mpewo yadde n'ennema teriimu. Ensonga ziri nti Ssaabasajja Kabaka yaweewa obutwa era ng'abamu obutwa bali Mmengo nga bakolera state nga baagala aveewo. Mujjukire ebika by'obutwa byenze mbasomesa okumala emyaka 3 bweddufu buli omu akato akategeddeko era buli omu akamanyi. Tebaayo muntu n'omu ajja n'akubuzaabuza ng'afukaana nti Ssaabasajja Kabaka mpewo ze zimuluma nedda. Ekyo kikyamu. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owokubiri yaweewa obutwa. Ekika ky'obutwa kye bamuwa buli omu akimanyi n'ebikirabirako. Kino kikutta oganizizo oba ebitundu by'omunda ne kikufuukula olususu n'okkuziba emimiro wepo n'okutandika okujja mu mbeera ezize ez'obuntu kw'olowooleza ne batandika okulowooleza ng'omwana omuto. Bwe buto bw'ekika kye bawa Ssaabasajja Kabaka so si mpewo so sigamba kuba nawulira dda abantu nga bajja boogera kuba Museveni bw'aba bazimba ekintu akizimba kuva wansi n'akibamanyiiza nti kino kiri bwe kiti. Wava n'abatamanya ngamba abasazi b'omu Uganda betutamanyi n'atandika Ssaabasajja Kabaka yafuna obulwadde simanyi n'omuntu nga bulijjo. Ezo ensonga zonna CMY ne ISO babeera n'abantu bapavaayo kwogera ensonga zino okubuzaabuza abantu okujjawo kiri babeerawo. Nevo naga nti Ssaabasajja Kabaka yalwala ensigo oyo ne n'abeeraawo. Oyo naga nti bamugjamu ekibumba sina kirina obuzibu oyo ne n'abeeraawo. Oyo naga nti Ssaabasajja Kabaka ntanywedde bidde naye afuweeta cupa naye n'omuleka n'abeerawo. Kati ne tutunuulira abantu bano n'osooka mubuuza mu reality Ssaabasajja Kabaka yakafuna obukosefu emyaka giringa 3 n'ekitundu naye emyaka giri gyonna gy'abaddewo ng'atekenanga ekinya bino ebigambo nga tebibaddewo. Omuntu asobola okulumwa obulwadde mu mwezi gumu n'afaana nga Ssaabasajja Kabaka. Kyemugamba Museveni yetalwala Janet talwala abalala tebalwala. So muggulu obwongo mutegere nti abantu bano ebigambo byonna Museveni alina ekintu kimu. Bw'obanga tonnatta muntu sooka omala omwonoona erinnya lye to the extent mwafuna ekizibu nga teri asobola muyamba. Kino kiddamu Museveni alina system gye tuyita tarnish and black oba blackmail someone before he finishes you. Ekyo kyakikola mukira ku bitimbagano ekigendo lwali kitira bitambula abantu bagufudde mugano okudda kunze ne batula nenza abo nabamanya nti bajja kubeerayo kubanga guno omulimu gwenkola teri yagusobola era kyobula nabagamba nti empaka z'emisinde kuba kudduka aweekeranga osigala asigalamu embiro nga dduka nze nkyadduka abaweekera musigale nga muweekera mufuna amazzi munaganywa mulisanga ntuuse. Ekyo kibagamba guno nkozesa mutwe sikozesa ddebe nkozesa mutwe. Kati mwenna abeetisse endebe enkalu nga you can't articulate issue ntosobola kulya abantu nsonga zino mumuzeeko engalabiza mu wansi n'entwingiri ng'obudde bukyali abantu baagala information okitegeera. Kati mwenna abali eyo ng'ensonga zino zaabasukako okutegeera musooke mulemu wansi abantu bategere ensonga zino mukitegedde bulungi. Kino kinsobola kati Museveni bw'aba anaakutta asooka kwonoona linnya lyo n'atuuka okulyona the extent kati already Obuganda buli divided. Waliwo baga nti kituufu omusajja alwala kuba baga nti bayita ekibozibozi Ssaabasajja Kabaka muntu alwala ng'abantu abalala kiri kibirawo ne bataga bozibozi ago ne gabeerawo. Kati eri abantu abalina ekyo ekibozibozi naye nga tebakimanyi nti enkola ya Museveni asooka kwonoona linnya lyo kino akisasulira ensimbi empya n'enkadde okwonoona linnya ly'omuntu. Njala kulabira ekyobulaberako omugenzi Idi Amin Dada Museveni yayonoona erinnya lye to international level to the extent n'amuteekako n'ogwokuba nti muli w'abantu nti cannibal ali abantu ne film bagizanya mwagiraba ne bamubuuza indiolele life babuuza abaana b'obudaga ebintu by'abantu byali bikyamu n'abantu abati bonna Museveni yabattanga. Kati bw'owuli omuntu bw'atyo
tugenze ku muntu ku mugenzi Sheikh Nuhu Muzata batebakola ekintu kyekimu tugenze ku Archbishop wa Kampala Kizito Lwanga bakola ekintu kyekimu kusooka kumupoundinga kono nalinnya lye bamalo kono nerinnya lyo n'alyoka executing a program gwe nabanga akusanyiza nga tuwakyali muntu wadde akulaba mwaka obuntu n'akamu kino nabagamba nti nze ne bwe munaleeta media mitwana musanvu ne mutuula ku lusozi lwonna oba mutuula gundi gye munaatula yonna sigenda kuvaawo bulakabero namumanyira propaganda mumanyira nja kubuulira abantu mpaka ng'enjuba ezeeyo gyeyina okubeera ekyo kyo nkimanyi gobonoga Lumbuye musezi Lumbuye mubbi Lumbuye mutemusimba ekyo mala biseera kubanga najja bino mbimanyi byonna nga nabisoma enkola Museveni nagisoma from A to Z gwe ne bw'oliyogera ne weefungula empale n'ogize side mbimanyi kubanga Museveni gwe mulimu gwasinga okusasulira katonda kino kankibage mu kitegere bulungi nnyo bwe tubanga tuli ku ssomero tusoma abantu bangi nnyo naye ate omuntu bw'abanga yasinga mu kiraasi n'olabanga asemba mu kiraasi awala n'ayise asooka mu kiraasi kitegeeza waliwo obuzibu yoli teyemanyi nti musiru alowooza nti yakulembedde abasomesa bamulagirira n'atamanya nti yakulembedde akozesa mutwe gwe ate ono ye takozesa mutwe gwe akozesa bigere the moment okozesa bigere mu kulowooza ojja kusemba togenda kubako kyokola kino kibategeeza njagala tubeere b'amazima ensonga mba temuzisobola muziveeko Museveni mumanyi bwakola asobola okukozesa mukazi wo asobola okukozesa abaana bo asobola okukozesa omuntu yenna okutuusaako obulabe na buli kimu kyonna ky'abayagala kiyitewo ndowooza ensonga muzitegedde bulungi nnyo kati ebyo byonna mwogera folofoddo biki byonna mbimanyi nasooka bisoma omusajja gwe neŋŋanga mumanyi kikyasobola nekyatasobola ate nga waayo kufa osigala omu ng'ogenda kufa nze sikyatya kufa kubanga banzika mumanyi wona babuulirawo dda kati gwali ng'otambuza propaganda ne blackmail kunze nkutumiddeko kabijambo kubanga omala biseera awo navaawo okujjako bategeeza obutegeeza nti mbeerayo nga mbawulira ne musigale nga mukola ogwo mujja kuba bulungi so ku nsonga ezo zonna bwe muli abantu abatandise okujja ku social media nga boogera ebigere bitakwatagana ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka mumanye nti abo basasule gavumenti yennyini ebasasula okwonoona n'okutyobola erinnya lya Ssaabasajja Kabaka atuuka okuba nti atuuka mu mbeera embi nga tewakyali muntu yenna amukwatiddwa kisa wadde omukaabira mu ngeri yonna gy'aba alimu awo nno nvuddewo kati ngenze ku information eyandeese olwaleero kansubire nti omukulembeze wange Robert Kyagulanyi Ssentamu otuuse ku vidiyo eno kubanga kyekikulu ekyandeese kyenjagala tumanye ng'obudde bukyali tutandise tutya alright manye bugu mulingi munansonyiwa mukatono tutandise tutya njala tutandike bweti olwaleero waliwo ebuzizaako musibe eki asinga obusibe mu Uganda nga mulowooza nti abali eruzira basibe abali eruzira sibe basibe omusibe omukulu mu Uganda ye Yoseri Tibahaburo tabasira mutano wakale kyensi atamzezede ensanga bisibe is the chief prisoner mu Uganda. Reason being obensonga lwaki ye musibe asooka ennaku zino Wetwogerela Yoseri n'emmotoka zitambula nkalutu kama fridge kubanga alina abamunoonya ekyokubiri ne mu state house takyasulamu bwagenda nakasira ayita mu buyisi yamaye gyasula kubanga akimanyi bamuloonya kati obusibe obusinga ku ekyo buli luddawa nakino njala kigambo n'abasajja ba NRM njagala mutegere ekintu kino okuvuula mu kitegere bulungi nnyo Uganda nsi ejja kubeerawo ng'ekibiina kya mu kigenzi nga mwenna muli bakwate muteereddwa emabega wa mitayimbwa ekinjala mukimanye njala mukimanyi okuvuula Uganda ejja kubeerawo ng'ekibiina kya National Resistance Movement kivuddewo nga ne Museveni avuddewo kubanga tukooya akamanyiro Uganda nsi yaffe ekinjala mukitegere ekyo nga nkimaze nakino kankibagambe gwalowooza nti okutiisatiisa n'okutta bannayuganda kigenda kukola tekigenda kukola tekigenda kukola bannayuganda bajja kwetegerera mpaka kati information entuufu eyandeese yino kantandike bwenti mwenna abakyagawumbidde okusookera ddala nga sinagenda njala sooka okutwala okusasira kwange eri bannayuganda mwenna naddala abali mu bitundu by'embale kitalo nnyo ddala olw'enjega eyagudde mu bitundu by'embale baganda baffe ne balukisaamu obulamu kitalo nnyo ddala mukama bwati bwasazeewo oba bwe yasazeewo tetulina kyakkola naye yekkubo tujja basanga
nenga kitalonyo ddala njala kutwala okusasira kwange eri enji omugenzi Alhaji Nsereko Mutumba naye Allagu yajirudde kitalonyo ddala naye nga bwe mbagamba baganda bange manya gange nze Lumbuye mbagamba ebigambo bino nemulowooza nti ndi mu kusiika binyomba sisiika binyomo nabagamba omuntu yenna ng'omanyi nti oli Muganda origino ng'okyaweereza mu gavumenti ya Yoseti Babulota Basiro ojja kufa entegeera gy'otategeera ekintu ekyasse Alhaji Nsereko Mutumba bw'abadde mutwa era famire mukimanyi bulungi nnyo Haji yawereddwa butwa obwamusse oluvannyuma lw'okuwulira ekyankwanzi nabagamba bantu bangi nnyo abagenzi ekyankwanzi ne batavaayo ne mukyali omwo mwefubitise mwebuzaabuza nga bafuka banaaba bakyabatta nnyo ate mu kufa mujja kuba nga musigadde wewunya enziika y'omukulu ono yabaddeko ab'amagye abali muleeya ne muzengo eza bulijjo nga tebeetaaga kutataaganya mulambo gwonna naye kyentegeddeko nti famire yo kennyini yasobodde okuba nti yafuna samples bagenda okuba nga bafunako okumanya ki ekyasse omugenzi tutandise kati banange njala bategeeza ekigambo kino omuntu yenna addamu okutiisatiisa simanyi ng'oyogedde ku nsonga ki constitution ya Uganda yennyini etugamba nti ffenna abasanga mu Uganda tuli bannayuganda oli okumugamba nti waggwanga gundi n'anyiiga oyo mulabe wa Uganda nambeemu ntandisibwe nti mu nteekateeka ey'amyaka 50 eya Yoseri ne Banyarwanda banne akakundi k'Abanyarwanda akajja okuwamba eggwanga nkiddamu mu nteekateeka ey'emyaka 50 ey'akakundi ka Yoseri Babulota ne babbi banne abajja okuwamba eggwanga enteekateeka eno yatandika mu 1969 era Museveni ne banne be batandika okunoonya Abanyarwanda ne batandika obbateeka mu bitongole by'enjawulo ne batandika okwetuma amannya gaffe ag'Ekiganda ag'Ekiteeso ag'Ekisoga ag'Ekinyoro era ne basisira mu bulungi nnyo yensonga lwaki nti buli wamu we bali era yensonga lwaki nti bakola ebintu bino okuba nti beddiza ensi yaffe nga bakola buli kimu kye bakola Yoseri yavaayo nga teyetukutuddemu n'agamba nti mulowooza muli bangi bannayuganda naffe tubasinga obungi yali akitegeera kubanga ekintu kino bakikola okuva mu 1969 okutuuka olwaleero nenga ekigendera kyabe kituufu kyali kyakutwala ggwanga Uganda nenga okusingira dda beetaaga eggwanga lye bayita Buganda abantu bangi babula mu diaspora ne mowooza nti Baganda oba Banyoro oba Batoolo bano bonna si Batoolo si Baganda abasinga obungi Banyarwanda beetuuma amannya agaffe gw'obanga oyagala okumanya omuntu ono nti Munyarwanda ebyokulabirako bino ekisooka asooka omutunuulire enfaanana ye ekyokubiri mutunuulire engeri gy'ayogeramu ebigambo bye ekyokusatu mutunuulire engeri gy'asunguwalamu ng'omugambye ku nsonga ezimu ekisembayo mugambe atambule ng'omusoga mugambe atambule ng'omunyoro omuntu yenna nga tasobola kulambula bajjajjaawo omu ku kika tobuuzanga gy'ava nkiddamu omuntu yenna nga tasobola kutambula kigere kimu kuva ku kitayo kwogera jjajjaawe waali bamuziika totawaana kwogerangako mbozi yonna be babutwa abali mu diaspora be babutwa abali mu Uganda njala ku challenge Yoseri mwenna abasajja n'abakazi abali mu Buganda abagawumbine nga bagenda batta Yoseri tasobola kutambula kigere n'asuka ku kitaawe nga n'ekitayi kinnyini entana kennyini takyamanyi bamuzika kubanga alagira abasajja be ne batta mu kitaawe ne bamukweka temukiddanga omuntu yenna batasobola kutambula kabere musoga nga tasobola kulambula kitaawe yani nazala kitaawe yani totegana oyo tawa musoga piwa omunyoro yenna nga tasobola kulaga nti kino kijja kya jjajja wange azala tata wange oyo si munyoro piwa omutolo yenna baga nti muto tasobola kulaga kijja kya jjajja wa Dombwat oyo naye si mutolo oyo naye Munyarwanda ntandise okubakolera identification mutegeera abantu bano benyiiza ng'oyogedde ku Banyarwanda bafuukuuka bangu bakunyiiga tebaagala kutegeera bonna basinga obungi bawagira ena kuba bamanyi nti ena ye babeezezzaawo ekyo kibagambye mukitegedde abasajja bano bagenda basimba abantu baabwe bitundu byenjawulo n'okusingira ddala mu Buganda omulimu guno bagupulaninga dda okuba nti Museveni yakimanya nti bw'atajja Buganda tajja kuba na mirembe era omuzannyo badde baguzannya bulungi nnyo mpaka olwaleero bwe bamala okukozesa Abaganda baffe wonna Abaganda abateeso bonna okuzannya omuzannyo gw'ebyobufuzi mu 1986 oba mu 1980 mpaka lwe batuusa mu buyinza mu 1986 wano nno omuzannyo gwabwe gwatuuka omusajja mukulu afuga eggwanga liri ery'embigere bya Uganda gw'empita Pirato yali omu ku bitongole yamu ku batandika bitongole muli Chief Semwai Iso ne Eso okuba nti bino ekigendera kyabyo kyali kyakutuukiriza enteekateeka yaabwe namutaayika ekyokuba nti Pirato kennyini gwe muyita Paul Kagame yakola enteekateeka ey'okutandika okuplantinga oba okusiga buli mukazi Munyarwanda mu famire y'Abaganda okusiga abalenzi Abanyarwanda mu famire z'Abaganda omuli abaana abawala batandika okuzaala ng'obutiko sina kindi nga munyeera okuba nti batuukiriza enteekateeka yaabwe eno
Pilato yagamba Museveni okusobola abaganda batandika obateekamu bakazi tandika obateekamu balenzi abasobola okuba nti bakola ebintu bino okubazaalamu okubayingiramu kino bakikolera ddala bulungi nnyo nakati omuzannyo gukyagenda mu maaso yensonga lwaki abaganda muzze mufa enfa gye mutategeera kubanga bakkiriziganya mu 1986 nti bwetukola ekintu kino tulina okunoonya enzita enyangu ey'okugjawo abasajja bano n'abakazi abaganda era enzita gye bakkiriziganyako yali enzita ya mirundi 3 enzita esooka yali ya accident enzita ey'okubiri yali ya katwa enzita ey'okusatu yali ya masasi enzita yali endala ey'okuna yali yakubattiranga mu kkomera naye nga abali bakulira amakolo mu biseera babaga nti kiyinza okuba nga kizibu nnyo okutegeeza abantu ba family nti gundi yafiirire mu kkomera nga tekijja kusoboka ne basala balizo otinge ku nzita 3 eyakatwa eya accident n'ey'okuba amasasi era kino bakikoledde ddala wetwogerera essaawa zino gavumenti ya Museveni bubanga ogikoleddemu nga bakuwadde omulimu ku bintu bino olina okubanga kolina ku bibiri either ng'oli munyarwanda ya camouflage ng'okuba omunnansi oba nga mukazi wo gwe bakuwadde oba gw'omanyi nti gw'olina munyarwanda ojja kufuna omulimu oli ne bwabanga yeeyita musoga nga mukazi wa munene ali mu gavumenti oba akola mu kitongole kino ekya gavumenti mumunoonyerezeko mukazi wo yaani otherwise ojja kifuwa nga okiza munda olowooza mbu olina mukazi musoga oba olina muteeso oba olina mulango naye nga muki munyarwanda kubanga kino kyava dda 1999 temukimanyi bajja kubatta bamalewo tugenze mu maaso omuzannyo guno baagupulaninga bulungi nnyo okutuuka n'olwaliro nti abakazi abasinga obungi bonna abeeyita amanya g'ekiganda ag'ekisoga ag'ekinyolo ag'ekitula abasinga obungi bonna bakazi banyarwanda era ng'omuzannyo guno baagubrainstorminga bulungi nnyo era ng'oli atudde eri ye mukulu aseesaamu ne bakola ebintu ebisinga obungi nga bibikola kino kyeyolekedde n'ebyobufuzi ebiri mu Uganda goloza lwaki abantu abasinga obungi mu kugulibwa tebalinayo abakwatira nsawo kubanga kwetuna tebamanyi kiyenjo bajjanzi buli kwata kiri kulekera ekisambi oba ekiwawaatiro ne lyeyongerayo bwe tutyo nno n'abambe ba parliament n'abasinga obungi betugaa nti bali mu Buganda abasinga obungi bonna banyarwanda n'amanya balina ga kinyarwanda sijja bamenyera amanya kubana bagamba dda kino kyeyolekedde mu nsonga ezikwatagana ku kifo baga nti bwebazaalibwa we bali naye ng'omubuuza jjajjawo tasobola mukugamba omubuuza ku nsonga ezikwatagana ku kyusa eggwanga tosobola mugamba kino kyeyolekedde kitya kambazeeyo Yoseri tibahabulwa ne banyarwanda bane bali batandika entalo zino ez'omunsiko balina enkola nga babeera ne pulaani ennekusifu nga tebajogera ng'era basirika balina nga pulaani ennekusifu nga tebajogera ng'era nnekusifu tebajogera era baakolanga nnyo ekintu kino wammanga mukijjukire bulungi balina ekintu kye bayita influence oba okuinfluensinga omuntu ye ajja n'akuteekamu kyayagala n'amalo kikuteekamu n'okimutuukiriza bulungi nnyo ate n'amala n'akugjawo obutabuuka oluvannyuma nti yakozesezza ayiseewo kyayagala nkiddamu ekintu ekyo ye tuulu Museveni gye yakozesa kati ffe influence oba okuinfluensinga abantu yemu kugina ensi yaffe gye tulina esooka reason being nti enamba esinga obungi mu centro oba mu Uganda twafuna ekigambo kye tuyita intermarriage si gwe mutawaana naye abantu abamu bali comfortable nnyo we bali olw'ensonga nti ensi bagira balowooza weeri naye nga tesi weeri kati bwe tugatta influence ya Yoseri ne intermarriage ekivuguto oba okwetabika mu kuwasaŋŋana mawanga ag'enjawulo wano trust teri muntu asobola kuba munne trust yensonga lwaki enkya muteesa ekintu kino mu meeting mugenda okufa mu meeting n'okufuluma nga waliwo bateezebwa emmanju awo mubira ku social media nti oli ayinza okujja nakkalakata wiiki namba naye ng'ombuuza the cause of attacking someone tajja ajje kubuulira weewalanga nnyo omuntu ajja okuvuma omuntu naye nga bw'ombuuza omuntu gw'ovuma yakkoze eki nga tasobola kuwa ansa yankoze kino kye tuyita kiri nti omuntu akuteekamu influence akuteekamu endowooza nga yakozesa ensobi kubanga yasigaddeyo emabega ye kagologoosa azanyisa kagoloosa mutegeere ebintu bino bulungi nnyo so ensonga eyo Museveni yagikwasaganya bulungi nnyo yensonga lwaki nti bwe tuba twagala kujjako Yoseri tulina okutandika okwerondobamu ono endowooza ye eriki entegera ye eriki omumwa gwe gwogera gutya endowooza ye oba ategera lunaku ki kubanga bwe tutabe nga tetuyina mizi muffe nabikolwa nga tulina okulumira eggwanga tumala biseera n'ekirala bwe tuba twakwagala buyinza tetugezaako kulowooza nti tugenda kukkiriza bannayuganda bonna okujja okwegatta ku kintu ne tetujja kiggusa kubanga bannayuganda amu endowooza yaabwe endala nnyo ku kintu ekigenda mu maaso mu ggwanga abamu bali comfortable nayo bali so nno mu bintu bino tulina okwegendereza nnyo nti ono musajja yakozesa ekigambo kye tuyita influence nga takyakikozesa okuinfluensinga abantu okuba nti bakola ebintu bino okuba nti bo bayisaawo programu zaabwe
Kati ero message njagala egende eri omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Center mukansubire nti ku video kuno kwoli oba nakakosaliramu. Mwenna banankyuka omuli banne bya bufuzi mu Uganda. Eno message njagala egende eri President Robert Kyagulanyi Center. Oli musajja amanyi okuzanya ebikonde era bicyango bulungi. Oli musajja muyimbi akulidde mu ghetto. Amanyi okwekengera buli ensonga yonna ebezze. Njala kutegeeza nga obudde bukyali nnyo nga lena bugisi mufungize. President njagala owulirize. Njala kutegeeza mangu nnyo nga lena bugisi mufungize owulire ensonga eno. Kino kiyinza obutabawulikira bulungi naye kansoke nkibabule mukitegera bulungi. Ekibiina kya National Unity Platform ekikulembera omukulembeze Robert Kyagulanyi Center kirina omukisa gw'amaanyi nnyo okufuuka ekibiina ekinene mu Uganda mu bbanga mpawe kaaga. Naye ekizibu ekiriwo kiri luddawa. Naye nga sinagenda ku kizibu kansoke mbagambe. Tugamba tuti nti wabeerawo kintu kyetaaga a blessing in the disguise, omukisa omulungi mu kibi. National Unity Platform ebadde tesobola kukula oba teyinza kukula nga waliwo ekibiina kya Democratic Party. That is the fact. National Unity Platform ebadde tesobola kukula na kutuuka weeri nga waliwo ekibiina kya National, nga waliwo ekibiina kya Democratic Party. Democratic Party ku bibiina ebikadde mu Uganda bikasangwa era byatandika eby'obufuzi bya Uganda era nga kibadde kibesinga mu Buganda. Kati ekibiina ekirala okujja mu Buganda okusisirawo okubeerawo ekya National Unity Platform kikoze nnyo naye ate mu kukola ennyo kisanze okusomozebwa kungi nti abantu abasinga obungi babadde bakibiina kya Mulinga Essalambwa eri ensenge olw'okuba babadde nawo ekibiina kiri ekikansangawo ekya DP. Naye olw'okuba ntugamba nti omuntu ne mu bizibu ofunemu mukisa okulaakulana kwa National Unity Platform kuge Katonda yakuwadde omukisa olw'ensonga nti ekibiina kya Democratic Party bwe kyayiise kubanga kyo kyayiise. National Unity Platform erina omukisa okufuuka ekibiina ekinene mu Buganda nga bali aba Democratic Party bakyalu bakyebase kubanga kiri nnamu oyo kitunze olw'obukakkulizo bwe yawaddeyo nti tekitaasoboka. Kati olw'okuba nti kino ekibiina kya National Unity Platform ate n'abakulembeze bakirimu wepona bakiwagira bonna ate baasimuka mu Democratic Party. Njagala mutuule bulungi nnyo tutunule ensonga zino tuzitegeere nti okuva kwa DP gwabadde mukisa munene nnyo eri ekibiina kya National Unity Platform. Era Robert Kyagulanyi Center omukulembeze wange njala kugamba nti olunaku lwa wali oyogera wandaga nti kati ono ye Kyagulanyi kennyini azze. Ono wandaga nti ye Kyagulanyi kennyini gwe mbadde njogera kazze. Sebo mukama wange twala obuvunaanyizibwa buno tule message eno. Abasajja n'abakazi abajja okuwamba eggwanga balina enjogera gye batambuza nti Omuganda tasobola kufuga Uganda. Enjogera bagitambuza nnyo mu ssaako zaabwe eyo. Olw'ensonga zino wammanga ensonga esooka bagamba Omuganda taluma, Omuganda alina ekisa kingi, Omuganda azibira nnyo atya okwatulira omuntu. Naye ku lunaku lwe twalonkinze oba Baganda ffe batwegasseko nayagadde enjogerayo ne action eri kule batandise okuteekenga. Reason being, bwe nali nakava mu kkomera nagamba ebigambo bye ssaagala kuddamu kubanga binyiiza abanyampi bangi nnyo. Naye with the time ogenda chillizing ate bigabe nayogera bikyastandinza ate nkyabistandingako. Mukulembeze waffe twetaaga action, kye tuyita action within the system with immediate effect. Kyekisooka. Ekyokubiri n'amwatulira yenkola entuufu. Njala kuta yoseri okutuuka waatuuse. Yasooka n'ajjawo abantu b'enkwezenge zonna mu system. Naye the moment kasitole k'enkwezenge n'ekuliraana tolina kyogenda kukola. Gwadde oyinza okuba nga ozanya softball ku nkwezenge. Zenkwezenge somehow somewhere n'oba ogisiye 60% ku information 40% eba egasse enkwezenge eno ku mulimu gwe beekola. Mukulembeze Kyagulanyi Center mujala kuga ekigambo kino. Mu bintu byonna by'okola okusaanyaawo abalabe abakuliraanyi n'okulagayo seri nti gwasinga amaanyi ebintu bino wammanga bitandikeko. Njagala otandika okubeera omusajja omukambwe nga bwe wabadde. Omuntu oba nkyamu mugambe nti ssebo n'ennyabo nkutegedde oli mukyamu abantu beesalirewo. Bw'otaatandike kukola nkola ya namwatulira n'obeera nga weekoma omuma tosobola kubuulira balabe nti kino kituufu kino okutegedde oli mulabe.
eyo soft bot ina weekola mu jango politics yensonga lwaki Museveni bw'alaba obstacle oba muziko gwonna agujjawo n'asooka ateeka diversion ku social media for 1 week or 2 months amawulire gagenda naye nga ye akizanya kijjeewo ke kakodyo kokka Museveni kaatukubisa bw'alaba omuzizi kaagujjawo tatya kuswala kobere ng'olimu NRM ng'omuleetako effujjo akujjawo n'ateekawo gw'ayagala ekibiina kino kitambula oba atadde omusirusiru naye ng'ekibiina kikoze kiki Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'otaatandika okukola bintu bino muganda ng'enkubuulidde soft bot egenda kola ekikolwa kye wakoze ng'olonkinga abaganda baffe abaatwegasseeko okwatulira abantu abamu abadde batulira munda kikolwa kya busajja era kya buvumu nnyo wakubye ejjinja mu njuki era wasindise message eri bonna abali b'enkwe nti otandise okuluma nava mu kubenaga nti yonye ennyumba ng'obudde bukyali tubanda batituuka n'eno olw'ensonga nti enkwe zenge ezituliramu ze zisaanyawo ekibiina munda kanjala kugamba bwe nti wuliriza bulungi nga maze okunyongera ebigabo bino owulire bulungi nnyo njagadde kuwa ekyokulabirako reference nti Museveni okuva mu 1996 bw'alaba omuntu ng'agenda mulyamu olukwe ng'oyavaawo bw'aba takugjeewo akusayirira yengera akuteeka ebbali nga tanda gwagambye n'akola ebibye na wano jjo ly'abalamu bw'abadde nga zaalongoosa ekibiina kye within the system ya NRM mwena bajjeewo n'akiriyalinga ekkubo kati gwe bw'otakiriyalinga ng'otya bananda babatya tosobola kwatulira muntu ono omulabe yasigala alowooza nti kyakola kituufu era mu kyakola ekituufu ffena abantu abasinga tuba tufa abantu baba bafanga ekibiina kyabaaki naye the moment kasito thinking action noga nti kino kibe buli kimu kiba kigendegera kutereera kati message eno njagala egende ejjo olwaleero omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kutegeeza nga nze bwe njogera ebigambo byange oli muzanyi wa bikonde omuzanyi wa bikonde yenna abeera steady era nga gaadi azitadde waggulu njala kusaba ne kuva ku bigambo bino bingenda okwogera olwaleero teeka gaadi waggulu waliwo ekifumbibwa ekijja kyekiruwa Yoseri tibahabulwa tabasira mutano wakale kyensira temzizide nsanga bisibe ne bayayi banne abali mu opposition abamu batudde ne bagamba nti omusajja amaanyi galeetanga mangi niwankubali tugezezzaako nnyo okugeza tuteeke enkwezenge mu kibiina naye amaanyi gamangi tukoze tutya okulaba nti tuwekeninga ekibiina kino ekya National Unity Platform n'omukulembeze waakyo nga bwe nagamba nti Yoseri buli lunaku atuula okuteeseza okusaanyaawo naye gwe toteesa musaanyaawo wadde toteesa kwogera ku nkwezengeze ezikuwetoolodde ebintu bibiri bino byanjawulo Robert Kyagulanyi Ssentamu Mr. President gwe bw'otatuula kuteesa ngeri ki Museveni gy'oyinza musaanyaawo nga ye ateesa okusaanyaawo ate ng'akozesa abantu abakuliraanye kiba kitegeeza nti essaawa yonna ayinza okukuba ggoolo naye nga tannakukuba ggoolo zikansooke nkubuulira Yoseri batudde bagamba no tulina okukola kye tuyita partition oba okukola kye tuyita break away mu National Unity Platform nenga tugikoze tutya tutandise bwe tuti within the system eya National Unity Platform ba member ba National Unity Platform mu mbengo mwennyini FDC ne NRM enkiiko zituuzibwa era nga javudde katono twamanya nti ekitongole kiwandiisa ebiina by'obufuzi kyaggalawo nga tekikkiriza kibiina kyonna kiwandiikibwa njala kutegeeza mukama wange waliwo ekibiina essaawa yonna ekigenda okwanjulibwa naye ng'ekibiina ekyo amatabi agasinga obungi gagenda kuva mu National Unity Platform geekutuleko gagende naye ng'ekintu kino aba kirimu abamu bali mu nupu mwennyini abalala bali Mengo abalala bali mu FDC abalala bali mu National Robbers Movement nga bagenda okukola ekintu kyo naye nga National Robbers Movement ye fanda oba ye muntu agenda okuvujirira ekintu kino yagenda okuvujirira ekintu kino so kyetuyita breakout anytime eyinza okwapeninga mu National Unity Platform olw'ensonga nti already buli kimu kyawedde okwaniviringa ekibiina kino naye singa ekintu kino kibeerawo ogenda kukola otya uddiza bulungi nnyo otegere bulungi nnyo amanya gano kanga sigaze for reference kubanga abantu abakirimu abamu abamanyi mu mikwano gyo naye amanya gano kanga siriikirire olw'ensonga nti gye bujjako eyo nja kyogera naye nga kyoboga nti bwe nakugamba nti kabugo kakadde tekagwa mbuloolo wegendereze nnyo obugo obukadde bw'ebikka naddala mu byobufuzi
obugo buno tebugwambulolo olw'ensonga nti bantu bamanyi byabufuzi dynamics oba enkyukakyuka mu byobufuzi bwe zijja omuntu yena bina byobufuzi ayagala ensi akyukakyuka n'ebyobufuzi ebiriwo. Alright now ensi yonna ekimanyi international platform yawangula okulonda n'ebitundu 7.5 ku buli 100 era neefuna abaka 5.8 abaali bagenda 2 kutuusa yesu baganda babalangirira. Ekituufu kiri nti twafuna abaka basukka 2.7 n'agaana. Ekyo ne kimutiisa nnyo era akimanyi kye kitesobola. Naye njala kugamba ekigambo kimu nti enkwezengeza mbeba parliament enkwezengeza member bali mu national platform batuulanga gwe tomanyi ne basala entotto butya be bagenda okwabuluzamu ekibiina. Naye okwabuluzamu ekibiina obukola kupata empya ngegenda kufuna bagenda okuva eno si kyekikulu ekikulu kirimu kiti. Nga omanyi omuzanyi wa bikonde bulungi nnyo gadi ziteeke waggulu. Kwata gadi zino ziteeke waggulu naye ng'otunula bulungi nnyo. Kati gadi zino bw'ozikwata ng'ozitadde waggulu fokasinga ku mulabe wo. Omulabe wo tali wala nnyo, omulabe wo olina yawo kumpi nnyo. Naye kasitono fokasinga ku mulabe wo n'omutunya movement z'ebigere wansi n'engeri gy'akyusamu omubiri kino kyo break out egenda kubanga erina kyegenda okukola ku lw'ensonga gwe kennyini omanyi ki ky'olina okukola. Ekikulu kiri nti abantu baagala change era abantu bakugoberera. Kati bano ba political niggers ba political prostitute batamanyi nti amaanyi gali mu bantu. Nti omuntu obanga ayagala kyagula ayagala national platform eno break out party empya ne bwenejja bagenda kubeya amanda mu mbugo. Nkola information eno nga njibagamba before if singa kigwawo galime kubeera mawulire gigimuli. Naye ebiseera bisinga bwe njogera information nkwatala oko n'ensi ebisumuluzo n'ebisula n'ebisula mu ggoonya nga teri esobola kujja kukola ki kubigulawo. Ku bintu bibiri either bano ekintu bagenda kyesonyiwa nga mazo kifulumya basigale mu kibiina nga bakisekeeterera oba bayinza okunaaba ensonyi ne beekwasa akasonga konna akasiiwuufu ng'ekirevu ky'embuzi bange ebivi y'embuzi ne bagamba ffe tukoze eki twekutuddeko. Naye ekyo si kyekikulu nga bwe nkutegeeza nti gaadi zino zibeere waggulu ng'otunuulira bode movement y'omuntu otunula movement z'ebigere wansi naye ng'omuntu gw'otuna takulifa fa nga takulifa akuli kumpi nyaawo. Kati manya engeri gy'ogenda okugadinga mu jaabu huuku ne knockouts mu ngeri y'obudde nga bukyali kubanga boolwana nabo bali awo kumpi nnyo tebali wala nnyo nkiddamu boolwana nabo tebali wala nnyo bali kumpi nyaawo. Teeka gaadi waggulu weetegereze kyekigenda okugenda mu maaso. So ekibiina kiba kinaba kizire kati manyi nkisibye kubanga nsiba ebintu bingi nnyo. Bano oyinza okubanga bakomedde omusumaali mu kofini yenyinza okubanga bakomedde omusumaali mu kofini naye nga mwe bali so njagala obeera way of that nti wayinza okuba ekibiina kyonna ekyanukulu ekigibwayo naye nga ate n'abakirimu ojja kubeewuunya. Tugenze mu maaso. Mu kkowe erimu nafunye era amawulire amalala nti mu bukulembeze bwa national platform obuli mu bitundu by'emakindi eyo eriyo bakansala abawera 42 nga nabano gye buvuddeko bali mu nteekateeka egenda okulambulayo seti bahabula otabasale mutano wakalikizi basale eddiiro okudda mu national robbers movement nga banera buli omu yali asuubiziddwa obukadde 50 bw'ensimbi za Uganda bakole ekintu kye tuyita breakaway era nga n'endagaano bali bagituukiriza nga bali bagenda wiiki eno yennyini nga tennaggwako. Naye nkiwa nti information mwagifuna abantu bano bakyasirise beekwese. So nakyo njagala obere careful nnyo n'abantu ambooliraana n'abantu abakuliraana olw'ensonga nti abantu abasinga obungi bo ensimbi zabamalamu. Wano we neebuuliza abakulembeze aba national platform n'aba parliament bwe mbanga mwajja kuweereza bantu kiki ekibalyankuzibwa miliyoni 4 oba miliyoni 5 ng'ate okimanyi nti mu parliament ofuna miliyoni 3.5 oba n'omwezi bakuwadde miliyoni 5 okubreakinga ku kyagalo nyobo kucyankana kyagalo naye nga oyina period ya myaka 5 ng'ofuna ssente buli mwezi n'allowance buli kimu oba otegeera bulungi oba wayika windows. National platform ekuwadde card Kyagulanyi yono ataddemu budde bwe n'abantu bataddemu budde bwe futuso bataddemu budde bakufuddemu ba parliament ninga mu mwezi onosaze ninga miliyoni 3.5 ng'omusaala naye ate mu 7 wasali musale n'akuyita n'ogenda n'otulande n'akwa miliyoni 5 to break away from noob oba okusirika eri ensonga z'abantu oba otegeera bulungi oba tetegeera bulungi. Muyina emboozi ze mutambuza basajja mmwe abamemba parliament nti ffe tukolera foot soldiers bwe tujja ku kitebe tusasulira batusaba ssente taata wange MP wenna owa national platform singa tebali wa foot soldiers abo wandibadde ojja wakallo ba foot soldiers bayiwawo omubiri
ba foot soldiers ba kuma DRC form ba foot soldiers abali bali mu kumakomera wakuba mmwe kati goboganti ojja ku kitebe omwana nupu nakusaba mutoro wakusaba mitwala ebiri no ulyanga kikunyiziza njera kubuza ekigambo kimu mwenna mbeba parliament 58 ani yali akutte ekintu ekikalu nakidonating na national platform katugaye muli 58 buli omu musala gwandi badde ofuna nti kangule pichi emu kangule pichi emu yabukadde mukaaga ze pichi 58 nozwa Robert Kyagulanyi Center munoga buli foot soldier yenna yali mu lutalo muwe pichi ene egenda kukola emirundi ebiri ekolange kisooke kolange genda okuna mobilizinga ekyokubiri esobola okukolanga ekigule magale dibo okuza akawugo eri abana ba foot soldiers ne mutandiko balanga nti mujja ku kitebe babasaba sente please tubere bantu bakulu abaana bano abamu bafiro emirimu gyabwe nije bali bakolya babagobayo 2 abamu bali makomera families zabo tezikyalya 3 abamba afuka ba desert tebacha manji bali because of you MPs before nga temunnefuula bagezi nnyo mujjukire nti bana abaana bebafuula kyemuli before nga temunnefuula nnyo abamu mu bibiina gye mwava mwate mukyasobola kuwangula wadde akalulu for instance omwami ono eyita Muwanga Kivumbi wana abasajja bano baali bakubidde ewuwo mu constituency eno video njala abantu bagirabe sigenda kulwawo njagadde bategeeza abantu abo engeri gye bayisaamu olw'ensonga baganye okutegeera ekituufu kye balina okuba naye bwe banakitegeera bajja kitegeera ng'obudde bugenze nti abantu bakoowu eyo nno nga nvudde saagala kulwawo njala tegeeza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ekintu kiri kimu wegendereze nnyo bannabyabufuzi abali mu ggwanga essaawa zino ekyokubiri enkwezenge ziri mu byobufuzi nyingi nnyo ekyo nga nkimaze abantu abamu bano boolaba batambula boogera ebigambo bingi nnyo naye ekikulu si kyakwogera bigambo bingi nnyo ekikulu kyakulaga solidarity ntwetaaga buyinza nze muntu eyasooka okwogera ku musajja gwe bayita Kaziba Bashiri kubanga nafunanga information emukwatako in and out nenzija nenjogera buli kimwalanga Lumbuye akuba propaganda Lumbuye no n'ekibiina nembaga mboke nze information yange njira nanjiteeka awo nebeerawo kiki ekibaddewo ssaawa kiki ekiriwo nenga bino nabyogera dda si bya leero gwe yakajja okundaba bino nabyogera dda ebyamu byoyo Kaziba Bashiri nze guli gwe mentioningako making sure ntomuteekeko eriiso lyo time will tell ng'avuddeyo yeyayimise nga bw'ali buli muntu gwe njogerako nkimanyi mba nina information emukwatako nayogera dda ku Kaziba Bashiri ne baganda musajja mukyamu buli kimu nenkibagamba nemugamba musajja akuba biki what has happened n'abala bangi nnyo babagamba kati nze ngenda gamba bwenti neesonyiwa MP obuto boogerako ku lw'ekibiina kya National Platform
naye njagala baganda bange ba MP musoke mugende mu retreat mwenga ba MP musoke mutunulye eggwanga Uganda bamala tutunulye eggwanga Uganda bwiriri n'abaana abalirimu n'abantu abalirimu musoke muteeke eggwanga ku mutima nga temunakola politics wa bintu bino bitategereka the moment lwe mukwatagana government okulya ensi bima mukyankalanya abantu bano mutunulye ku bannayuganda bafaane essaazi please mbasaba ebyobufuzi bikyuka abasajja batufugidde emyaka 37 tebaagala kukyusa ggwanga Kenya eri byobufuzi bitegereka fe tukyali mabega nenga temusobola kutuula nsine mugawaki tukole ebintu bino ngenda basaba ekigambo kimu tetwagala kubavuma tetwagala kuyomba nammwe twagala bayisa amaaso mwekubeko mitima mutunulire abantu banna Uganda embeera zaabwe mutunulire eggwanga mutunulire enkoze tezena gye zitutwala nga tonnagenda waayo seri sooka otunulire eggwanga lyo Uganda nga tonnalya nsimbi za Museveni sooka otunulire eggwanga lyo nga tonnalya Lukumu Kyagulanyi Ssentamu sooka otunulire eggwanga lyo kwa tulina ebintu bingi nnyo ebyokukola eggwanga lyokulizimba ajja kwetaaga ebintu bingi nnyo abantu abakibajja ebyobufuzi kubanga baluzinze trust mu bannabyabufuzi okuluzinga trust omuntu okuggwamu essuubi eriyo omuntu kyabadde amulowoleza kintu kibi nnyo abantu abasinga obungi n'okulula baali bakuvaamu olw'abantu nga mmwe naye ngenda basaba ekigambo kimu mwekubeko mu mitima olw'olumu mugambe nti akatunuleko eggwanga Uganda nga tutunudde musala gw'ofuna mu parliament mutunuleko abantu bannayuganda embeera gye balimu naye abantu bano bemuvuluga bemuyisamu amaaso abantu bano basasula omusaala basasula omusolo gumukozesa mu parliament n'ebintu ebirala kati awo sigenda kulwawo kagende kukya kuba muyinza okulowooza nti nazzeeko ekyo si kye nazzeeko kangende ku nsonga endala alright kunaku olwokusatu mu State House Entebbe kunaku olwokusatu mu State House Entebbe saawa zaali 8 okutuuka 12 ez'akawungeezi Yoseti Bahabula Otabasira mutano wa Karekezi wamu ne family ye bakola endagaano sendagaano nga bali n'omusajja Nobert Mao ne bakkiriziganya muwulire bulungi nnyo wano ne bakkiriziganya nti dynamics z'ebyobufuzi zikyuse nga baakibala si bwe kiri ekisookera ddala baasooka ne babalawo okuleeta muhoozi ne kigaana ne bagezaako kukyusa ebintu bino bigaana kati dynamics z'ebyobufuzi oba amayengo g'ebyobufuzi gakyuse njagala muwulize information eno ku lunaku olwokusatu ku ssaawa zaali 8 ez'emisana mpaka 12 Museveni ne famire ye baabaga endagaano era ne bakkiriziganya okuleeta Nobert Mao nga agenda okukwatira NRM bendeweera mu kalulu akajja aka 2026 ne simenti banaatuukayo mu nzikiriziganya eno bamaze okukikkiriziganyako nti ekituufu kiri nti Muhoozi Kanyirupaba talina gy'agenda kulaga kuba abantu bamwagala naye ki ekiri mu kuleeta Mao ono baleeta Mao olw'ensonga tebakimanyi nti bo be bali mu konto y'ebyokulonda era Mao bajja muleeta afuuke president naye Mao ono bamala okufuuka president agenda kulonda kabineti ye naye mu kulonda kabineti bagenda okuleetera Muhoozi afuuke vice president wa Mao oluvannyuma lwa Mao okufuula Muhoozi president ngamba kyokyusa mwaka wayo nti vice president alina obuyinza nti president bavuddewo vice president atwala obuyinza mu maaso then Mao eye balyoke baziike kekawulibwa muteze manyi Mao kuno kwoli endagaano no wagitegeddeko era wagisayinize bulungi nnyo nga kino kigenda okukolebwa nti Yoseri agenda kutegeeza akabinja ke aka NRM aka National Council katule bunambiro bayite bateese ekiteeso ekyokuleeta Mao mufuule ssentebe wa NRM basobole okujja okumusimbawo nga president ow'ekibiina agenda okwesimbawo ku kadi ya NRM akakiiko kabayita akaseeke basobole omuleeta nga president w'ekibiina ekyo era bamukwase kale mu butongole ajje astandinge nga president asobole okuba nti alonda mutabani we nga vice president nenga vice president ajja kuba alina obuyinza obutali buno bwa Museveni so nno kakakodye kubagala okuyisa Muhoozi nina kino kisumuluzo nkisiba nakyo nkirookinga no kireme kubeera kubanga the moment kasitamba mulisa kiba kitegeeza nti mbamba mulisiza tebagenda kikola mu ngeri emu ebintu bino nga mumanyi nti bakimanyi bulungi nnyo nti ne bana bakyusiza constitution Muhoozi kennyini takkirizibwa kuyimirirawo nga president nti constitution emukwata bakitegeddeko nti n'okukyusa obuyinza obuzza mu parliament kyandibabeera bikizibu nnyo nti bakozese parliament vote okulonda omukulembeze anaddako n'ekiyinza obbaweerera ekizibu ennyo ne basalawo bakole ekintu ekyo olw'ensonga bakitegedde nti Muhoozi ne bwe bagenze mu kulonda tasobola kuweeza wadde 20% mu kalulu akagenda okuddako ekyo nakyo nekibabeera kizibu nnyo ne basalawo bagambe nti katuleete kadi za Mao zino tuzizanyise asobole okuba nga ajja nga candidate wa national movement okukwata kadi naye nga bw'amala okuwangula asobola okuba nga akola ki asobola okuba nga
alonda Muhoozi nga vice president alina obuyinza oluvannyuma ne bamugjawo olina taking over basooka ne bakola okugezesa kuno nako kankubabuulire Yoseri ne family basooka ne bakola okugezesa kuno nako bakuteesaako era ne bakukkirizganyizaako ne bagenda okutuuka munda bulungi nga tekijja kusoboka bakkiriziganya ne bagamba nti ku ngeri y'obufuzi gye birimu Yoseri ajje 2026 naye ne Muhoozi tebamuleka bamukkiriza ajje yeesimbewo mu process eno akakiiko k'ebyokulonda kaali kagenda kulangirira nti Muhoozi amezze kitaawe kati mwe bannayuganda nabira ku international level bwe muwulira nti Muhoozi yamezze kitaawe kiba kitegeeza Muhoozi already awamaze okuyisawo paasi ye naye kino bakitunulira nga kijja baswaza nnyo nti omuvubuka gwomanyi ku international level ataweza 20% ate yeesimbyewo n'ekitaawe ate akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde Muhoozi nayo kijja kutunula bubi ekyo nakyo ekirowoozo kyabwe ne bakisazaamu okuba nti nakyo kijja so anytime omuli nti NRM akakiiko ka NRM katudde ne kagamba kagenda kuyingiza mawu mu NRM officially bamuwe kaadi temwewuunya mujja kirabako very late kiyinza okujja nakyo temukyewuunya okujja nga bakikyusiza nga bwe nabagamba obwazi bamuli recruitinga okutuku ne bagamba dda nene mwebuuzabuuza nga bafuka banaaba naye kati ndoza mwakitegedde bulungi nnyo information gyembawa eri ku standard mawu najja mubasomesa biki baplaningira na kino bakiplanize bakitaddewo okukimukkiriza ajayingire bamufuule candidate wa NRM akwate bende bamala ofuuka president ate ye alonde Muhoozi nga vice president w'obuyinza naye ate bamale bajjawo mawu Muhoozi ayingire nga president ayingire vice president ate nge over nga president na kiri ekyokuba nti bali bagenda kwesimbawo nekitaawe oluvannyuma electoral commission erangire Muhoozi nakyo bakiteesaako naye kiba kibalabisa bulungi nnyo kinatozo mukitegedde bulungi nnyo sigenda kirwako angende ku nsonga endala njala muntagingire wano omukulu gwe bayita Nsereko Mohammadi Kampala Central MOP eno message njagala egende mwena abantu abali mu diaspora emikolo gyonna egiteekebwateekebwa mu diaspora nga girimu abeeyita Katikkiro wa Buganda emikolo gya NRM era nga n'abateesiteesa abakulu abanoonya abantu abanene ab'okujjawo nabo already mwe bali mu motion abantu mwena bali mu America abatendize factions ezigenda maaso sema kizibu kisaakate kiki abo bonna basajja ba NRM tubuuza bw'obanga oyagala enkyukakyuka n'okwata omwana omutwala mu kisaakate obanga oyagala enkyukakyuka ne bwe tabako pate yonna kitegeeza owagira enkyuka otuwagira nkyukakyuka reason big Yoseri twamukuba ku international level era ensi yonna ekimanyi nti Museveni si legitimate president wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu kati kino kibakola okuteeka emikolo mu diaspora nga girimu ba agent ba Museveni kiba ku legitimizinga government ya Museveni nti ne Uganda gye tugaa nti wali ebizibu ne batuleetedde n'emikolo gireta mu diaspora tubanga tugi witnessinga nti Uganda eri mu peace kubanga n'abakulembeze ba mu Uganda bajja ne bategeka emikolo mu diaspora nkiddamu gw'omuntu aliyo ng'oli mu America oli mu Bungereza oli mu Sweden oli luddawa ng'ogenda oteninga function yonna simanyi eri mu kiwasanya kalo Charles Peter Mayiga you are legitimizing obukulembeze bwa Museveni ku international level bagoba ali mu America ogenda kweta simanyi mu kikiso sirika mwana mu kisaakate simanyi wotebako ejo na mikolo gya NRM to legitimize their government over their presence on international level so whoever attends those functions please nga you are saying that you are fighting for freedom and you are yearning for change, you are making a mistake. Museveni is spending billions of money to show the international community that his government is a rigid government. And people have been demonstrating across the world, claiming or saying that Museveni's government is not rigid. So whoever attends those functions, that means you are indirectly legitimizing Museveni's government ku international level. Mukitegedde bulungi nnyo kati before n'okubanga temunalooza kya to legitimize that government abantu b'Ebungereza eno information yammwe mwenna bannayuganda awangalya mu ggwanga erya Bungereza mu bitundu bino wammanga mwegendereze nnyo ng'oli mu kibuga oli mu ggwanga erya Bungereza ng'oli mu katundu oba akabuga kwayita Croydon wegendereze nnyo ng'oli mu kibuga oba akabuga kwayita Crystal Palace wegendereze nnyo ng'oli South Node wegendereze nnyo ng'oli Fulton Heath wegendereze nnyo oli Peng wegendereze nnyo omwami ono
essawa zino ali mu Bungereza ku mission enekusike gwe tuyita Nsereko Muhammad. Mission ye nekusifu bulungi nnyo naye nga mukimanyi bulungi nnyo y'omukabinja akatambuza obutwa. Y'omukabinja akatambuza obutwa. Drone zange zamufunye bulungi nnyo nga ali mu kukola emirimu gye bulungi nnyo. Bwe yabadde agenze okusinkanamu ku bantu be bakolagana nabo emirimu nwepo n'okweyolera ku mupiira wakati wa Arsenal ne Crystal Palace. Zamukutte bulungi nnyo nenga mission nekusifu mbabuulidde ebitundu bino wammanga. Bromley, Selhurst, Peng, Shooton Heath, South Northwood, Crystal Palace ne Croydon. Bubanga oli muna Uganda ngwangalya mu katundu ako wewale pate wewale buli kimu. Omukulu ono drone zamukutte bulungi nnyo. Omukulu ono drone zamukutte bulungi nnyo. Mula bulungi nnyo Kagege. Wuuyo Kagege. Njala balaga buli kimu kitegere. Mula bulungi nnyo Kagege. Jali ku mission enekusifu. Mula bulungi nnyo Kagege. Wuuyo. Ku mission enekusifu kubanga talina kukiikirira Bungereza alina kubeera Kampala ne saa zino ali mu Bungereza ali ku mirimu gya Yoseri emikusifu. Wuuyo. Drone zange zamukutte bulungi nnyo nga ali mu ggwanga eryo ali mu kukola emirimu gya Yoseri. Za mula bulungi nnyo. Mula bulungi nnyo. Wuuyo. Mula bulungi nnyo. Mula bulungi nnyo. So ndoza mutegedde bulungi. So mwenna abantu abali mu Bungereza nga mukimanyi nti mwagala obulamu bwammwe n'enkyukakyuka mwegendereze nnyo Nsereko Muhammad. Ali mu Bungereza ali ku mirimu emitongole egy'okuzuula bantu ki abanene oba oli musajja wa Kabaka oba oli musajja yagala enkyukakyuka ayina akabinja kakakola emirimu nte disguise okuba nti emba parliament. Bukyanga bamulonda kino ekisanja Nsereko 70% ebitundu bye bisinga obungi by'obulamu abimaze ali mu diaspora atambula. Ojja kubuuza mu Kampala Central abeera mu ddi era akiikirira ddi abantu. Bw'aba tali mu America aba ali mu Bungereza. Bw'aba tali mu Bungereza aba ali mu Europe. Bw'aba tali mu Europe aba ali Dubai. Kutambuza bintu bya Museveni na kutambuza kunoonya tageti z'abantu bagenda okujjawo mu ngeri yonna esoboka. So nno mutegere bulungi nti abantu bano bakola ebintu bino nenga balina ba agent within the system abayamba kukola emirimu gino. Kati abantu ba Bungereza ku bitundu by'ensomyo bino mwegendereze nnyo n'ebitundu ebirala mubeere bagendereza nnyo ku bantu bano abalize mu system eyo. Obutwa gye buli ate obutwa for real. Omuntu yenagula nga adispising information ya katwa mugambe agende alime kubijja bya jjajja kubanga bakinagukanga kamuje tudde ku malalo g'omuntu ate nga yali muntu yetuddeko etudde n'akakira etenze kati bantu abo buli muntu adispising information efuluma nga takolera Yoseri abaliko ekikyamu kubanga abantu bangi bafudde nga bafudde butwa ate obutwa tebagenda ko kubasasa bo butwa. So no mukitegere bulungi nnyo nti omwami ono ebitundu 7 ku 10 bukyanga bamulonda mu parliament abimaze bulaya nga atambula mu America yayinayo agent bangi kubanga Canada tagenda gendayo mu America Bungereza Europe ne mu Middle East mwasibo nga akola emirimu gye. So no mwegendereze nnyo banda Uganda mwenda bali mu diaspora mbabuulira bobanga omanyi nti wakolako demonstration ng'owakanya obukulembeze bwa Museveni nga Museveni ne community international community mind si mukulembeze wa Uganda ne wetaba ku mukolo gwa wasanya ne wetaba ku mukolo gwa Gwekisaaka tisimu mukolo gwa kitege you are legitimizing omanyi mwe ebyobufuzi bya Museveni mbitegeera. Museveni can spend billions of money to legitimize himself or to show the public that he is well off and everything is moving well in Uganda than doing something which is beneficial to all Ugandans somehow, some way. Asobola okuwonda ssente n'aleka abantu bebiduda nga bafa. Asobola okuzimba essomero n'asobola okuteekawo function esasamaza abantu ye kyakikola bulungi nnyo. Kati gwali nga nti waawakanya enkyukakyuka ng'otendinga function za Museveni zaddemu ssente mujja kulya akatwa mujja kanywa ate mujja kufa. Nze sijja kubeerayo kubanga buli muba muziika lulwe. Kati bwe mbagamba ne mugaana okutegeera mukozese emitwe gyabwe nga obudde bukyali. Bw'oboga nti wa demonstrating nga Museveni wakubba akalulu international committee mwa demonstrating ati mwamuwangula ate nga you attend those functions nga Museveni azitaddemu ssente.
So mwena abantu abali Sweden, abantu abali mu Europe, abantu abali Bungereza, wasanya Kalo Charles Peter Mayiga kyaleeta mu kimanyi bulungi nnyo. Is playing a tactic of legitimizing Museveni's government. And he's working for Museveni, you know that. And his main target is those Baganda who still support Kabaka. And who advises Kabaka. Because he knows in Uganda abantu bamutegedde emirimu gy'akola. So na function. Njala kubuuza. Bukyanga lwaki Kyagulanyi wangula akalo Museveni afube nnyo okulanga penetrating through diaspora giyingiremu asobole okwefula nti waali era gavumenti ye weeri. Kyoba osooka okwebuuza lwaki akola ebintu bino. So kati gwali eyo ng'okyagawumbidde nkusaboza okusa obwongo bwo omanye ki ekigenda maaso mu ggwanga naye ng'ensonga zigenda mu ggwanga njala nsooke mbajjukizemu nakano nako nkabategeeze. Omukulembeze bwe yavuddeyo okwogera yogedde ku nsonga z'abantu oba engeri gye yeegassemu ne banne. Nze ndowooza bwe natudde mu kintu kino teyeegasse nabo nti yeegasse nabo adde ekibiina kya National Unity Platform akigasse n'ebibiina ebirala. No. Waliwo kye tuyita common cause. Common cause kye kigendera ekyawamu. Kati common cause luli tubadde tuwekalakaasa ba National Unity Platform nga beefudisi besuleegwa Naggamba. Tubadde tuwekalakaasa nga ba DP besuleegwa Naggamba. Tubadde tuwekalakaasa nga bajjaba besuleegwa Naggamba buli mwali ku luwe. Naye nga ate ffenna tuga ekigendera kyaffe kye kimu. Kati ye omukulembeze kye yayagadde okukola nti olw'okuba nti akalulu kano tekalina gigagenda tutwala ng'ekirina otwala Museveni kwe kuba nti tufuna kye tuyita United Forces against one cause. Which cause? Nti wabawo espaaka yonna nga yakwekalakaasa mu mirembe oba leeyita n'efuuka kyefuuse buli muntu yenna wagira ekibiina nga n'ekibiina kyawagira tukwatira wamu ne tuba nga tusobola okukola ekintu ekyo. Kyekinyusa ekikulu ekyo so sinti yadidde ekibiina kya DP oba ekyenaremu oba ekya so sinti yadidde National Unity Platform n'agigatta n'ebibiina biri byafuuse ekibiina kimu. No, ako nako kafu. National Unity Platform erina obukulembeze bwayo, erina abakulembeze n'omukulembeze waayo era ekola emirimu gyayo na biri ebibiina birina obukulembeze bwabyo era bikola ebina. Naye tulina kye tuyita common cause fena kye twagala kubanga dynamics z'ebyobufuzi ziyinza okukyuka zitya. Essaawa zino eri abantu babbi bangi nnyo mu gavumenti naye nga baagala gavumenti ekyuke egenda kyuka etya nga tubayambye ku ludda luvuganya kubanga abasuula gavumenti ebiseera ebisinga babeera mu gavumenti munda muli. Abasuula gavumenti babeera mu gavumenti munda muli. Kanjala okubulya ennamba esinga obungi eyagala gavumenti ya Museveni egwe erimu NRM. Nkiddamu ennamba esinga obungi eyagala gavumenti ya Museveni ave waafe ba NRM. So si ba National Unity Platform, si ba FDC, si ba DP, si ba ki ba NRM. Ba NRM baagala gavumenti egwe kubanga Museveni yakikola ng'akozesa abantu bannyine bali mu system okusuula system ziri enkadde. Kati ekigendera kya kino ekintu kye tuyita national cause emu newankubadde muyinza okuba mulimu ebituli ne somehow somewhere omukulembeze kintu yakoze ayina calculations ezize nga ye n'abantu bano kuba obaddewo functions nyingi ezibaddewo previously naye nga tezivaamu kalungi. Waliwo walk to work teyavaamu kalungi, waliwo DP block teyavaamu kalungi, waliwo ebintu bingi nnyo. So ndowooza omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu tumuwemu chance era tulabe n'abana abantu nabo kye badde basaba kigenda kuvaamu ki. Bwe kinaba kivuddemu ekirungi Mukama yeebazibwe, bwe kinaba kirimu amatankane ng'empale za Museveni nakyo tujja kimanya era tujja kitegeera. So mbadde mbasaba na Uganda mwenna abafunye okunyiiga abatabitegedde nsaba omukulembeze tusooke tumuleka avuga ekintu kino kubanga ye nga ye alina ensonga lwaki yakoze ekintu kino kubanga tulina okubeera national cause emu kubanga ekituufu kiri nti ffe nga bannayuganda essaawa zino akatengo tulina kanjala tukkirize kikisooka. Ekyokubiri ffe nga ffe bannayuganda essaawa zino buli muntu anoonya ki ekiddako naye bwe mubuuza gwe anoonya ekiddako ki kyokoze tasobola kikunnyonnyola.
ekyokusatu buli muntu yafuuka mbega wa munne naye ng'obega omuntu oli gw'obega mbega kwoki ekyokuna tulina okufuna olulimi olwo olunaku lwe tuyogera olulimi lumu nti Museveni agende talisula naye nga tukyayogera Olujapani twogera Olufalansa twogera Olujja twogera okusabbi tetulina kye tugenda kukola tulina okufuna kye tuyita common cause common language. At the moment we will get the common language and the common cause Museveni tasobola kumalako wadde ennaku ebbiri but tulaakinga olulimi lwe lumu tulaakinga ekikolwa kimu kati ye Museveni akimanyi the moment bafuna olulimi lumu lwe bakozesa n'ekikolwa kimu aba agenze kati kyalina okukola kwe kuba nti ye buli kaseera bwe mulowooza okukola ekintu kino ye ng'ateekawo ekiki ateekawo ensimbi akwata atta atulugunya mwenna n'abasaasaanya naye olunaku lulukyanga bannayuganda tulina eddoboozi limu tulina ekigendererwa kimu tasobola kumalako wadde ennaku esatu n'olunaku n'olumu nakino kankibajjukize obudde tulina butono nnyo tulina obudde butono nnyo era tulina okwetegeka tulina okwetegeka ng'obudde bukyali nga nfundikira vidiyo eno y'olwaleero buli muntu gy'oli sabira eggwanga Uganda nga bw'oyesabira osabira n'eggwanga ery'okumulira ne Kenya liyite mu kalulu kali bulungi nnyo kubanga ebiyinza okuva mu kalulu ako biritamininga ky'amaanyi nnyo eri eggwanga Uganda mu byenfuna ne mu byobufuzi ne mu bulamu bw'abantu ba bulijjo nkiddamu sabira eggwanga Uganda nga naye bw'oyesabira ate osabira eggwanga lya Kenya liyite mu byobufuzi byalyo bulungi nnyo olw'ensonga litegeeza ky'amaanyi nnyo eri ebyenfuna by'eggwanga Uganda eri ebulamu bw'abantu abamu bannayuganda bweppo n'ebintu ebirala so nno kyenvudde mbaga nti buli muntu yenna gy'oli please gezaako nnyo okulaba nga weetegereza ensonga nga bwe zigenda mu maaso kulwa Katonda n'ensi yange njala bagaliza ekiro ekirungi olunaku lw'enkya muganda wange pato Uganda gy'ali ajja kubayo kusabira ezaawo kawungeezi sijja kusobola kubeera bimuli naye nga kyemba mutegera information eyo gyembawadde mugyegendeze mugitunuulire nnyo era mugiwa amatu musobole okuba nga mufuna information ennungi nnyo njala kutegeeza bannayuganda mwenda nga nfundikira ku mbeera ebyenfuna eriwo abantu baavu enjala ebaluma buli kimu kirika bwe kiri ngenda kufundikira nga mbasaba buli muntu w'oli ekintu kyotasobola kireke kola ky'osobola teweeteeka ku kintu kyotasobola kola ky'osobola n'essaawa zino omuntu alina ekigendero ekyekowola looni teweewola looni sooka ogireke ekyo sikiyite nkiddamu omuntu yenna alina ekigendero ekyekowola looni essaawa zino teweewola looni ojja kufiirwa omusingo gwo nga n'ekyogenderedde okifunye teeka ssente wali ekintu ekisobola okukuumirako obulamu bwo ne famire yo ebintu ebisinga mugisooka obiryemu ewa obidde ebbali otherwise bw'onooteekako ekifuba ku bintu bimu embeera ebyenfuna ejja kukwabya kwe kufundikira kwange mukama 13 mweraba